ka Twitter. Yabyogedde ku floor ya parliament. Yatatera nnyo kwogerera wala yayogerera awo. Obusajja omutwale nga mukyali. Abakulembeze ba Africa nga batendinga okuzika kwa Queen. Nga President Museveni taliko. N'agamba nti era nga sali musala waayo muwala we. Era teyakoze eki. Teyaliko. Teyabaddeko. Ate ngono ankowe. Ate ayagala kubuuza oba ali bulungi. Nga bukyali. Ndwaki nga bukyali. Akole ki? Musajja ali myaka gye gyakawungezi. Anything can do ya muzaala ddi. No by the way omuntu wa 75 aba mukulu. Yawazeza meka? Yawazeza 76 75. You know you people removed the age limit so we have to keep checking on him. Kiri kyobadde nnyonnyola bw'osala emyaka gwate gwoddemu checking. Nabbanja. No, just nze nga quoting. Sigamye ati gwagambye yasala. Nabbanja. Ekyofu kintu ng'omuntu. Awa. Inze for example nga nsaza emyaka bwe ngenda mu ddwaliro. Kulaba oti. Emboozi eno n'okusala emyaka tebina ebikwataganira. Nedda oli agambye mwajjako age limit. Semujju nganda. You know you people removed the age limit. So we have to keep checking on him. Nekuza mu reality. Age limit era kubanga kusala myaka. Oli limiting. Nanda kankonnyonyenza okusiza ticha we yansomesa. Nerinnya lye liteeke ku n'essomero. Royal International School Kindergarten. Loza n'ekibumba kikuluma. Ngangambe eki. Royal Kindergarten. Wano okutuli abakindergarten tuli kubatonna. Nteeka mukuba bambi. Musomesa yagamba. Kakati omuntu ddala mu mitima gwo olina okumanya nti nina emyaka ekitufu asatu nga naye birth certificate yo girina. Naye bw'ojja eno n'ogamba nina emyaka 2. Ekitufu oba ogenze w'omusawo munnyinnyonnyole. Nti kati ne maama wange ayinza okubeera nga akimanyi eno. Nti omwana agagamba myaka 2. Naye yakupimpinga ono kuba ye abakimanyi oli wa 3 nakwera hafi. Kiro ofumbirwe maama zaala yakaana ng'obudde bukyali. Kuba ye amazima aba agamanyi. Okitegeera. So mba mumanyi omuntu wammwe yagira mugiranga mukadde gyali mbwedde gyali. Nja mutalina wamu mutalina. Era kuno okukyokooza. Naye munange kimukakatako ng'omubaka okumanya omukulembeze ewaali. President ali bulungi yakava mu mikolo egiri official. Era by the time atali soda nti alina obbeera buli wamu. Yagadde muyingiza mbuyingiza gaali. Chobola nga yimidde ku floor ya parliament. Tegeza ye tamanyi. Naye nga ekifo ekituufu. Abuze speaker. Waki yagenze ku secretariat ya gundi yenaale. Bwe bamugobaye. Ate yesuwe naalemu. Ate n'abaka bangi osanga yayogeredde abantu bangi gebagane mukulembeze wafaaliko wa. Ye mukadde ekeetaaga okumanya bwali mu ggwanga muno. Ye mukadde ekeetaaga okumanya bwali mu ggwanga muno. Mukulembeze wa ggwanga top shutter. Ate jjajja waffe ffenna so ffenna kitukakatako kumanya ati. Wabwerere awamulonda ye jjajja waabwe bukka. Kale kakati ekyo nno ne kitutwala ku mboozi. Ebifaananyi ebirala byafulumye bya Sali Musale. Ngali meetings abantu ekapeeka.